Major Sulait Saifu, you are hereby sentenced to 3 years imprisonment and dismissal with disgrace from the UPDF. Major Kundu Weyaula, you are sentenced to 1 year imprisonment and reduction in the rank from the rank of major to a captain. Staff Sergeant Abbott Richard, you are sentenced to 18 months imprisonment and reduction in rank from staff sergeant to sergeant. Yes, all right. Bajenerali bakwatiddwa. Bajenerali muje eri Uganda People's Defence Force ntegeze eri UPDF bakwatiddwa lwa bubbi. Oli ku Yugi Update Civic Sinziro bango tuuliriza. Kakati nno tuba tusimuludde. Kigambibwa nti bajenerali abakulembeze oba ba commanders mu Uganda People's Defence Force bakwatiddwa bana mu Uganda People's Defence Force era bagenze maaso n'okubeera nga babawozesa akana n'akataanu era bali mindingiddwa oba bateereddwa mu nkomyo e Makindye Military Barracks bali ku limanda era emisango gye bagenda mu maaso n'okuba nga babavunaana gye gy'okubanga bakozesa bubi amafuta agaali gagambibwa okubanga genda mu maaso n'okubanga gayamba ku jjerine lya UPDF mu operations ne bagakozesa for their personal gains olw'ebiruubirira byabwe ne bagakozesa for their personal interest. Bakomanda bano mujje kkulu erya Uganda People's Defence Force kati gwe obadde olowooza nti mujje erya UPDF temuli babbi abakwatisa eddembe bosi wa kompanya abo nno basinga okubanga bacunya bannaabwe ku busonga obutaliimu obusongasonga bugenda ne bujja ne babayiwa ne bakufuukira ekizibu nga balaga nti goddiza gwa naggomola nnyo. Kibula abana bagamba nti ebitongole eby'obuyinza wano ebikuumaddembe birina okusomesebwa what we call criminal case and civil case. Omuntu alina just ka civil case naye ne bamukwatanga criminal nga bagitwala okubanga criminal case ensonga nkyamu nnyo era bangi babonyeebonye olw'obutamanya mateeka. So ebintu nga bino tugenda mu maaso n'okubanga tubiyigiriza buli muntu asobole okubanga abimanya. Owa civil case bamukwata batya, owa criminal case bamukwata batya, ab'amagye gaffe abapoliisi mwenna bakwatisa eddembe abapracticing amateeka mulina okubanga bino mubimanya era nga mwabitegeerako. Kati ndowooza okitegedde nti nno oba ogenda mu magye oyagala kulitingibwa kubeera mu magye oba kulitinga mu poliisi olina okubeerako ne ka little illiterate mu kusoma obeere nga buli kintu at least okirina ku idea, some small idea baleme kutwalira we batyawo. Naawe munnansi kikkakatako okubanga at least obeera literate ku bintu ebimu baleme kusikanga busisi ku matu nga abatwala endiga nga gwe tomanyi na kigenda mu maaso balabe bakuwolereza. Teri kintu kirumanga kusibako musango ng'obadde omanyi w'oyinza okwewolereza naye nga tolina w'otandikira n'obitegeera luvannyuma ng'omaze kuvaayo. Y'ensonga nkyamu nnyo. Kakati bwe gutyo we gubadde bana ba UPDF commanders abalimandingiddwa e Makindye Barracks nga bataddeko charges ez'okubanga bakozesa bubi amafuta agali gagenda mu maaso n'okozesebwa mu operations bagateeka mu byabwe mu nkulaakulana yaabwe ne bagateeka mu nsawo zaabwe. Mbagambye si gwe gusoose abasinga balabanga ekya bulijjo nedda bazze babikolanga bizze bikolebwa entakera. Brigadier General James Barije Ruhisi ow'emyaka 6 saako ne Colonel David Osit Kidenga ow'emyaka 52 saako Major Innocent Kikonji Mugumya ow'emyaka 41 olokosa Captain Kenneth Labwon Kinyara 37. Ku lunaku olwa Monday lwe lwaleero balabiseeko
maaso g'omulamuzi mu General Court Martial. Eno kooti ekwasa amagye empisa mu Makindye basobole okubeera nga bapiiringa babawulirize ku biki bagenda maaso n'okwogera. Babasibako matu ga mbuzi baliisango yo waayo bino bye babateekako babimanyi oba tebabimanyi. Kubanga oyinza oteekerawo omuntu ekisango ku muntu nga n'omuntu ye takimanyi nako. Kakati balabiseeko mu kooti bababuuza 4 na 5 bino mubimanyi temubimanyiiko. Kyali kitya kyaliwo ekiti. Kakati leero kyekigenze maaso mu General Court Martial e Makindye. Bateereddwako emisango gy'obubbi. Kigambibwa nti babba liters emitwalo 27 eza automotive gas oil ezaali zirina okubeera nga zikozesebwa abakulembeze mu UPDF nga be balina okuba nga bengejinga naye ne bazikozesa ku personal offenses zaabwe. Liters emitwalo 27 bano ze bakukumpanya ne bagenda mu maaso n'ozikozesa ebyabwe so nga zalina kuyamba bakungu bakulembeze bakomanda mu ggye erya Uganda People's Defence Force. Kitegeeza obubbi buli wamu, enguzi egera mu maaso na buli wamu mu institution eno eya UPDF mu Uganda Police Force. Kyonna yonna osangayo emivuyo gyayo obanga osobodde basaanukula obulungi naye ekibi nti we bategeera nti nno bategedde ate gwe gwe basaanyaawo gwe tolusukka. Brigadier General Balijje yabadde mu kaseera okwokubanga ali ku misango egyekuusa mu Uganda nga yadiployingibwa. Nkugambye Brigadier General Balijje yabadde nga yesanze mu kaseera nga kigambibwa nti nno yeekuusaako ku byogerebwa ku Rapid Deployment Capacity Center eya URDCC ku Gaddafi Barracks mu Jinja nga komandanti. Colonel Kidenga ye yabadde attached ku Joint Staff Logistics nga staff officer petroleum oil and lubrications. Major Mugumya ye yabadde asangiddwa nga ali attached ku URDCC nga transport officer era mu kaseera ke kamu nga Captain Kinyera yabadde ali attached ne UPDF Joint Staff Health Service JSHS nga procurement officer. Bimu ku bitiibwa bibadde baservinga mu institution eno eya Uganda People's Defence Force. Naye wenjogerera ebintu byefudde kati wenjogerera ennyindo yenkatago mukwano gwange ali eyampuliriza. Bano bakezeddwa mu court martial kugambye mu Barracks wane Makindye basobole okubeera nga babitebya ebibalumirizibwako ddala baabikola oba tebaabikola. Kaakati awo nsooka n'ensimba wakati ne nkugamba nti abantu bano mugenda ne batunuulira nga bali mu bajeeza nga bajeeza bannayuganda mwe temulowooza nti nno bo bali bulungi nnyo. Ekyo kyokka ekikolwa in fact singa lugimu eno ebadde emanyi ebikolwa nga bino ebikolebwa bakoligizi baabwe tebandi bifulumizza na ku mpewo bandibadde tebabireetera nansi bimanya nti abagenda mu maaso n'okubayigganya bali mu mbeera weeti. Ako kabonero akakulaga nti tebali bulungi era nabo baakuwadde ekigenda mu maaso. Buli kimu ekigenda mu maaso nga kitondeddwawo nga kinyigiriza munnansi nga gwe w'amagye eyeewaayo okusaavinga eggwanga lyo Uganda ogenda mu maaso n'okudifendinga mbuogoberera orders. Buli kijja okunyigiriza buli ekinyigiriza munnansi
nawe kigenda kubanga kikunyigiririzaamu mu butamanya. Olw'ensonga nti gw'olaba okusalawo okwo n'okola permanent decision ku temporary challenge eba eriwo mukadde ako okubanga ogoberera order, naye nga nabo gye badda wabbali bagenda maaso n'okubanga akaliro kabanyiga. Ekyo ekikolwa ekyo ekyokubanga babba kikolwa ekikulaga nti beetaaga change, beetaaga kulwanirira. Robert Kyagulanyi Ssentamu yabagamba nti bano baganda baffe temubanenya nnyo era temubasalira musango kubanga nabo bennyini beetaaga kununulwa, bali mu buwambe. Okusinziira ku ranks nga wenzi kusomedde, bonna balina ranks ennene. Ate ekyewuunyisa mu magye we bakwata ng'obadde oli high ranked officer ne bakwata mu musango nga guno ne bakutwala mu kooti, omusango guno we gukusinga bakudimootinga ku ranks, bakureducinga ku mayinja. Abadde major nodda ku bwa captain, ze zimu nga ku penalties ze balina mu magye. Okusinziira ku ranks zaabwe ze baliko kikulaga nti bano bandibadde tebadaaga, bandibadde n'obwo obusonga butini nnyo nga tebabwenyigiramu, ng'osanga baana be babeera mu nsonga ezo. Naye commandant ali in charge okubanga yeenyigira mu bintu ebyo, kikulaga nti no institution yaffe yafadda, tetukyalina institution mu Uganda. Kikulaga ki? Ke kaseera ozuukuse obwongo nti system yeetaaga kyusibwa mu ggwanga lyattu Uganda. Era kigambibwa bano be bamaze okukwatibwa ne batwalibwa okubeera nga bakiyalingibwa Brigadier General Richard Tukakyungurwa saako ye yakyajingiddwa ne offense emu of the penal interest ey'okwendenjalinga operational efficiency contrary nga basinziira mu section 122 akawaayiro bba aka UPDF Act. Captain okusinziira ku Act 330 ono mwe kawaayiro mwe bamukoze eki, mwe bamusibidde, ge mateeka g'abaamenye ng'ovudde ku gana ag'okubba okufiiriza eggwanga, aba akyobodde ssemateeka eyamendingibwa mu UPDF nga basinziira ku sanction ku section 122 akawaayiro bba bamuvunaanye. Era kooti yagambye nti abaana bano officers okuva mu July 2022 nti okuva mu July 2020 saako ne December wa 2023 mu kibuga Kampala saako ne Jinja bano bamisusing personal interest kyenkana liters 27 atomitive gas oil nga eyali agendereddwamu okubanga alina okusupplyingibwa co-warming heavy operations equipments eya URDCC. Era kigambibwa nti officers abadetainingiddwa okuva mu April 2025 okuva ebakwatibwa ku orders eza Chief of Defence Force Muhoozi Kainerugaba beegaana charges zino nti bino babasibako matugambuzi kubali isango paka kati babadde bakyawere ennemba n'emisango gino bakwatibwa mu mwaka gwa 2025 mu April. Babadde bakyawere ennemba na misango gino jukira omwaka ogwo nga guggwako
Muhoozi Kayini Rugaba yeefuula ekizibu ng'agenda mu maaso n'okubeera ng'aswaggula ng'agamba buli kiisi eyeenyigira mu buli bw'enguzi mu UPDF wakukangavula era n'atandika obbasowolayo ssekinnoomu omu ku omu. Bangi abaakwatibwa, bangi abaaditeiningibwa, oba oliawo nga tulowooza nti UPDF egenda kubeera ng'evaamu omwasi eddemu etebenkere nga institution ejjudde eyasayininga okuuma eggwanga erya Uganda. Kakati no prosecution team yakompromisinze Col Rafael Mugisha saako ne Captain Alex Rasto Mukwana saako ne Second Lieutenant Philip Orupo. Yagambye aba military court nti investigation ezigenda mu maaso ku bano zinaatera okuba nga zikomekkerezebwa nga tebannatubuuza ekyo nga tebannabuuza ekyo okuba nti bano abalumirizibwa ba officers bagenda mu maaso n'okuba nga babarimindinga naye bagambye kooti nti okunoonyereza kugenda mu maaso era tunaatera okubeera nga tukola ki nga tukomekkereza okunoonya kuno. So bagire nga babaddeyo mu kaduukulu gye bali gye mubakuumidde mu Makindye Military Police Detention Facility paka kooti eddako weenaatuula ng'obujulizi bumaze okukuŋŋaanyizibwa nga buteekeddwa wamu nga buzze obubalumika bano bwe baddiza emisango naddi baabisangawa baabikolamu ki ebintu ebifaanaganako ng'ebyo. Oli ku Yugi Update TV mbalamusizzaako nnyo mwasuze muti eyo kansubire nti nno bitambula bulungi nnyo abasheyalinga musheyalinge abalayikinga mwenna mbaagala nnyo nammwe abanajja mu comment section mbaaniriza. Mu response omukulembeze wa Defense Council Major Simon Busugwa Nsubuga yagambye nti talina objection ku bigenda mu maaso newankubadde yasabye kooti ekole order eri state basobole okubeera nga badisclosinga defense team okuwitnessinga saako n'okulaga evidence gyebabadde bagenderedde ku lutuula lw'omulundi guno era nga baagala kuba nga bapreparinga defense y'abaclients. Bwano kye bategeeza nti baagala abavunaanwa nga bayita mbalooya baabwe ababawolereza basobole okubeera nga baleeta ebintu ebisobola okubeera nga bibawo omwaganya okwewozaako. So ne ku side eya state baprosecutor basobole okuleeta obujulizi obulumika bano omusango osobole okuba nga guggalwawo mangu guleme kubamalira budde kubanga balinga abagamba ddala bano emisango baagizza ate nga tuli wano tuli mu kumala budde. Kugambye bano baakwatibwa mu mwaka ogwa 2025 nga kuggwako oluvannyuma lwa General Muhoozi Kayini Rugaba okukola order okukiriininga n'okwera abali ba corrupt officers mu Uganda People's Defence Force. Kakati bano be bamu ku baataalutonda. Mu kuluringa kwe newankubadde Brigadier General Tukachungurwa yagenze maaso n'okudeclininga Major Busugwa's request era n'anootinga ng'agamba prosecution yabadde clear nti investigations ezigenda mu maaso zinaatera okuba nga zikolebwa era zinaatera okukomekkerezebwa era n'awa advise nti defense team egira erindako olutuulo oluddako mu kooti mu session kitegeeza bano babadde abawolereza baagala bakirayanti baabwe bateebwe nga bagenda mu maaso n'okuteekawo defensive measures ezibawolereza mu musango guno. Naye omulamuzi n'abagamba nti nti nedda
prosecutor oba prosecution team yabadde clear, yabagambye banatera okukomekerezebwa n'okunoonyereza kibakuŋŋaanye ebirumika bano baleete obujulizi ku mmeeza. Kitegeeza ki? Nti mulinde olutuulo oluddako mu kkooti. Okusinziira abavunaanwa, okusinziira ebyavudde mu kkooti olunaku olwaleero, abavunaana bazzeemu ne basindikibwa emabega w'emitayimbwa paka May nga 29, 2026 guno gwe nnyini omwaka gwe tulimu. Kigambibwa newankubadde abakwate bano bakwatibwa omwaka oguwedde naye bajja bafollowinga reports ez'enjawulo. Bano beenyigira mu kubba amafuta era mu kitongole kye kimu mu URDCC bazze kwegamba beenyigira mu bikolwa nga bino ewatali wadde butiitiizi, kubanga be bali mu kintu, be ba commander in chief, be ba office zaabwe. Kati bano baba balina n'obavunaana olw'okozesa obubi office zaabwe okusinziira ku Penal Act eri mu Uganda People's Defence Force. Bakozeseza office zaabwe okutyoboola ekitiibwa kya institution eno eya UPDF. Ekyo ekintu kino kiba kikyamu nnyo. Kati wano ffe tuvirayo ne tugamba lwaki amagye gaffe gatuuka mu mbeera eno. Omuntu watuukira okubba buliitaazi ebyo ebikozesebwa nga talina na gyagenda bitundu oba oliawo, kiba kikulaga embeera egenda maaso mu ggwanga ne mu institutions. Eiza nga tezisasulwa bulungi oba nga ziweebwa omusaala mutono. Eiza nga embeera gye balimu si nnungi, tebeeyagaza, nabo baagala bakyuseeko ku bulamu. Abo nno boolaba be bamu ku bagenda mu maaso n'okudeployingibwa mu mawanga ag'enjawulo omuli entalo Somalia, Sudaani, Mozambique, akokosa DRC Congo, ne bagenda oba deployingayo nagambye dda gavumenti eba yasayinize edda contract era eba yafunye edda akasente, naye akasente kayamba banene bakomanda. Kati bano be basindika mu lutabaalo bo bambi bakomawo nga beeyaguza lujjo. Lwaki baba batuuka ku mbeera eyo? Kyokka nga wano mu kuyingira amagye bali kulutinga, bali kulitungibwa nga basayininze okubanga bagenda kuweereza Uganda, gye lya Uganda, era nga liri wansi wa civilian w'abantu. Ekyo kitegedde bali wansi w'abantu, kikutegeeza nti amagye tegalina kwenyigira mu byabufuzi wadde n'omulundi n'ogumu, galina teekawo protection for any occurrence evudde mu byobufuzi. Ne wano mu Uganda we tulengerera nga constitution y'eggwanga Uganda yavoolwa dda, baagikwatamu era eri awo nagalaale. Tetuyina ndowooza mateeka gafuga constitution yaffe, so nga amateeka ago gandibaddewo ne gasobola okubeera nga gafuga constitution eno obutakwatibwako. Naddala abantu bano baagala okweremeza ennyo mu buyinza, abeefuula nti nno eggwanga lyabwe baaligula era bye balirinako obuyinza, bagenda maaso n'oddigabana ebitundutundu bye balisalamu. Ekyo badde tokimanyi. Bano abasajja wa we batuuse nti bakwata eggwanga ne balisalasalamu ebitundu ne baligabanya. Kati gwe batomanyi oyinza obba tomanyi naakufuga. Gwe lowooza mwami Museveni yekka yaakufuga, ow'ekyankwanzi lowooza Museveni yaakufuga, ow'eggulo lowooza Museveni yaakufuga. No, bano abasajja baamala okulwana mu nsiko balina agreement wakubadde mwami Yoweri Kaguta Museveni yabalyamu olukwe, ate we bakusingira ddala okuggweramu amaanyi nga balaba asoosowaza nnyo mutabani we Muhoozi Kainerugaba ng'ayagala amuddira mu bigere by'obukulembeze. Kati abamu ne bagaba nazirwanako tetujja kikkiriza. Era mwebali bakunisa omutwe bamuŋŋuŋulira eyo baga naye omukulu aleeta ate omutwe bamani tetwagamba tuti naffe twali tulina ofugako. Kati buli yavanga nga gana ejjukira kye twagamba nga mugamba omanyi gusali musale genda eggulu gwatwala ggulu region namuwa amagye nti gwani genda eno gwani kyobalaba waliwo ebitundu by'obeeramu ng'ogenda nga nebakola ki tolina gy'osobola kuwaaba.
Bw'oba okuddiza omusango eggulu tosobola kuvayo kuloopa Kampala. Era ab'e Kampala tebasobola kuvunaana b'eggulu. Ebyeyo biggwera eyo. Waliyo komandanti waayo, waliyo omukulembeze waayo. Kati bwe batyo y'engeri gye baagenda mu maaso n'okugabanamu eggwanga yattu Uganda. Gwe mu butamanyaabo olw'okuba toyagala kusubscribinga ku channel, toyagala kusoma mawulire, toyagala kumanya information olw'obutamanya. Oba okitegedde ekintu ekyo. Nyongera mbajjukiza nti oli ku UG Updates TV kosinzo bango tuliza ngwina ndiyagadde otwegattako kusaba kiriya wansi olw'ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otwegattako. Kakati nno newankubadde bano ebaali bakwatiddwa era nga balumizibwa ku misango egyo. Tukimanyi bulungi mu UPDF mujjuddemu abantu bangi ba mafia. USB yali egenda maaso n'okusanctioninga era abamu bakyalimu nga bano beenyigira mu bikolwa eby'okukukusa emmundu. Ne baguza enseeze z'olaba ezirimu koodiwo bagenda ne baziguza emmundu. Ate abamu baali bagamba abanene mu gavumenti be bakirimu era bizinensi yaabwe n'oba nga agiyingirira omutwe tekuli. Ng'otunuulira bano ababba mu Uganda bajja ne babba mobile money, bu banks money agent, goloze emmundu bazijjawa. Abasajja beekoowa, baakoowa embeera gye babayisizaamu mbi. Kati beetegefu n'okutunda eggwanga lyabwe ku lw'obuntu obutono. Kati okutta tekikyali tebakisobola na kyesisaamu, tebeesika okutta omuntu so nga luli kyalinga kivve. Nga okukwata obukwasa emmundu ogitunuze mu munnansi mu civilian oba ozizza omusango gwa naggomola. Naye nga tebeefirayo olw'ensonga nti nno tewali mateeka gabavunaana, si mateeka eyandibakutte. Bagenda okulaba ate ababaga amateeka abakulembera nga bebasoose okunyoomola amateeka ago nabo ne bamera eggume, ne bamera amalala. Kyobola constitution y'eggwanga Uganda terina kitiibwa yadde n'akamu. Kyobola Robert Kyagulanyi Ssentamu yabagambye abo abeefuula nti beeyita bali intelligent, bali intelligence n'akamu. Era Robert Kyagulanyi Ssentamu abagamba nti mu ab'amagye abasinga mulina zuukuka buzuukusi kubanga mummwe bannammwe mu bannammwe eyo mummwe mwe muli abaamuyiyawo omubiri, abaamutolosa, abaamubeereramu paka myezi 2 nga takwatiddwa tokiyita kyangu. Bannammwe mwebali era abagamba nti akabondo akali mu kufuga Uganda kabondo katono nnyo. Singa mwekemba ne mutandika okukolera wamu obukuyege, obusajja mujja butwala, temujja nakuddamu kubba mafuta, kubba oyiro bitategerekeka, mujja kweyagalira mu nsi yammwe nga nawe omulimu gwe walonda okukola gukunyumira. Tekisanyusanga saavisi yo gy'osaavinga ng'onyumirwa omulimu gwo. Naye kati ogenda kugunyumirwa otya nga mutuufu yeyo embeera gy'olimu. N'okulankinga obulankinzi mu UPDF kati tebikyali ku mateeka, byakugulirira. Ekyo njagala ogenda okikoleko wiino okyegendereze. Omukozi wa gavumenti alina okubeera na allowance. Naye njagala ogenda onoonyereze nnyo obuulirize nnyo mu institution eno eya UPDF. Abaana abasinga allowance ozifuna bamala kugulirira. Kitegeeza institution eri corrupted. Bamala kugulirira ne bateekayo akasente mba commanders baabwe, mbakama baabwe. Ate w'omunyiiza ng'oluusi yagikuwadde ogimazeko omwaka gumu. Buli mwaka obeera nga renewalinga by the way. Buli mwaka olina okurenewalinga n'obaako akasente k'omuwadde ne renewalinga allowance ye. Kyokka nga kiri mu mateeka wano mu Uganda olina okufuna allowance. W'omunyiiza nga bagikuggyako toddamu gifuna. Yes, niyo omukozi wa gavumenti nga talina allowance. Kati no sigama. Yes, oli ku UG Update TV kubadde osinzira obanga otuwuliriza. Embeera eyo nno weetu eri mmaje. Ate nga sigama nti oba bakikola mu ngeri ennuŋŋamu. Naye okusinzira ku ssemateeka wa Uganda nagambye nti buli kiisi, buli institution yonna ng'eri mu gavumenti erina okubeerako n'allowance. Era gwe omuntu yenna yenna ng'okola mu gavumenti tolina kuwaayo ngozi, tolina kugulirira okusobola ofuna allowance ezo. Kibeera mu mateeka. Naye kaakati engeri institution zonna ministries zonna eza gavumenti ziri corrupted. Kati omuntu omuwa allowance alina gigulirira. Ate
we bakunyiize obanyiize nnyo nga bagikuggyako. Gwe tomanyi sectors mmeka wano abaana abakolayo nga tebakyafuna allowance naye nga abanene bazidivertinga ne zigenda ku akawunti yaabwe bo be bakifunamu. Ekyo ekintu genda okinoonyerezeeko era ojja kuba osobola okubeera ng'okola ki okomewo wano n'otugamba mu comment section. Obadde oli QG Update Saving Accounts sinzira oba ng'otuwuliriza baganda bange mbaagala nnyo munzikirize tukome wano olw'obudde mbaagala nnyo mweraba.